nkulamusizaako nate gwe wenna mpuliriza wano ku Uganda at large nga bulijjo mu mikwesese enziguse, naye ekinzizie mu mikwesese muganda wange essaawa eno lwe lutalo luli ku social media. Ndaba Pastor Martin Sempa nga yeeyunze ku mugendo era nga luno lutalo wakati wa Bugingo si lutalo lw'amaanyi nti lwakwevuma naye kwegamba lutalo, katugambe nti lutalo kubanga abantu ate bo muganda wange ebigambo bibalukomentingako birala nnyo. Kati Pastor Martin Sempa yeeyunga ku lutalo ki? Agamba nti Bugingo kituufu okubeera nga ateeka Bugembe, Pastor Bugingo kituufu okubeera nga ateeka Pastor Bugembe ku nninga asobole okubeera nga afuna omukazi oba okubanja Bugembe tulaga omukazi wo yaani. Kati nga bwe nkutegeezezza nti abantu babadde concerned nnyo ku nsonga eno, Pastor Martin Sempa abagidde ekya Pastor Aloysius Bugingo okubeera nga abanja Pastor munnaabwe Wilson Bugembe okubeera nga afuna omukyala. Kati Pastor ono gwe twogerako ali singo tabasanga era akazanya akabaddemu nno okumala emyaka kumpi 2 n'omusobyo ng'ali awo ali singo. Kugamba emyaka gy'ali badde olowooza nti kati wano atuuse okubeera nga awasa oba asumba endiga, emyaka giri 2 n'omusobyo. Era ensonga eno ey'omukyala ebaddengawo nnyo, ezimu ku topics era ebimu ku ebyo ebyamuwa ettutumu kaŋŋambe. Kugamba kibadde nga kijja kyogerwa nga buli omu alindiridde omukazi gw'anaasongako nti y'ono amulaga abantu, era kino kikoze headlines mu mawulire okumalira ddala akaseera akanene. Kakati newankubadde munnange Pastor ono Bugembe ali mu myaka gye 4 eyo, naye tanaba kubeera nga atulaga omukyalo official nti y'ono gwensuubira okubeera nti munnange atukuba ebirayiro naye. Ennaku ntono emabega Bugingo bw'atyo n'alonkinga attack Bugingo n'alubalula. Manyi Bugingo mugezigezi kasita alabanga bimutabuseeko nga ali mu mawulire olwakino nakiri olwo ng'ayiiyaayo. Kati ndowooza n'ayagala akuulinga pressure ng'agikuulingira kwani ku Bugembe munnange bw'atyo ng'ateekawo okubanja pressure nti lwaki alemereddwa okubeera ng'atulaga omukazi nti y'ono. Kakati kino kiddiridde Bugembe by the way okubeera nga agamba nti bapastors abamu abantu babatwalanga Katonda oba babasinza so nga tekyali badde bwekityo, abantu bali badde basinza Katonda okusinga okusinza bapasita baabwe. Olwo Bugingo n'afuna waalippira n'asinzira ku ekyo n'alanoga okubeera nga abanja Pastor Bugembe omukyala, tulaga omukyala. Bwe wenna anoonya aw'okusula ennaku embale, katugezeze mu Uganda wano oyagala kufuna w'osula naye nga walinga waka apartments weziri muganda bange ku Ntebe Road ejjanyi okyamira kitenda awo just Kinyana Mpindi oba ozituuseeko ate ku bbeeyi entonotono muyinza okuba nga muli bangiko mulinga 5 oba famire yo oyagala obeeko w'ogisisinkana naye nga tolinaawo oyinza kugisisinkana kwegamba kiyinza okubeera nga kizibuzibu osobola okupangisaawo ebbanga egeri oba weeks 2 oba 3 oba oliawo omwezi oba wiiki emu oba nnaku, then ne mubeeraawo nga ewaka ku apartments ezo zirimu buli kimu, mulimu ebisenge ekitali kimu ate era ne mubeeramu naye ebirala byonna ekiyungu ng'ebintu ebyawaka byonna bw'obimanyi ku bbeeyi ensaamusaamu. Kale munnange aba Hillside View Apartments babagonderezaamu nko, era ennamba ez'essimu
kweziri ku mboozi zaffe awo gwe n'abeetaaze osobola okubeera nga ozikuppako n'obakubira oba n'onkubira nga Uganda Atalaaju wano ku namba zaffe zemumanyi eza WhatsApp nenkudirectinga bulungi nnyo. Ate era munnange gwe wenna alina ebirwadde ebyagaana edda abantu bambula obulwadde besimanyi na kumanya wano amanya olumu ngenda okutunula abategeeza kino bannange naye omusawo waali abitegeera nze namuvumbula gyali eyo era gwe just kumukoonako bukoonyi ennamba asobola ogikuwa wano ku Uganda Atalaaju ennamba zange muzimanyi mwesembyayo 15 endala esembyayo 73 kale osobola okubeera ng'onkubirako kebera ku mboozi zange ez'enjawulo bw'oba togirabye ku mboozi emu ojja gifuna nze nja gikusindikira ennamba y'omusawo kuba ye bw'ate bwakyagala tayagala kuteeka nnamba ye ku mutimbagano. Kakati munnange Pastor Sempa awulidde Bugingo byayogera nga Bugingo abalaga ki bw'atyo n'asalawo akube ebinyonyi 2 n'ejjinja 1. Pastor Sempa n'atutegeeza nti newankubadde munnange akkaanya ne Musumba Bugingo owa House of Prayer International Ministries naye si ye muntu omutuufu oba oli awo okubira nti atuwa obubaka buno kubanga naye kennyini obufumbo bwalimu buli awo bwesulise. Kale Pastor Sempa owa Makerere Community Church ategeeza nti Bugingo alina okuddayo mu bulamu bwe bwe yavaamu ne Teddy Naluswa ekitende kubanga eyo gye yaleka obulamu bwe obutegeerekeka era n'amutegeeza nti Susan Makula oyo muganda wange side dish talinaawo kintu kirala kyonna side dish naye n'ategeeza n'agamba nti newankubadde era ate Bugingo mutuufu Bugembe naye yeetaaga okuwasa alina okuwasa ne bapastors abalala kati nga mbonye balina okubeera nga batulaga abakazi baabwe. Kakati munnange era teyakomyawo atutegeeza n'atugamba nga Pastor Sempa n'agamba nti n'abayimbi nabo basaanye nabo tubatunulemu kati ka Spice Diana tatulaganga ku musajja baliyo bakukuta kansoke nkuwa olugambo bakukuta manejaawe oyasaanyooka naye waliwo mbu Omusudaani oba mbu omugagga e Kampala Range Rover yagira yagula olugambo ndukoze naye ate Shiba era Pastor Sempa agamba ne Shiba kennyini yatulaga lubuto teyatulaga musajja. In fact Pastor Bugembe yagamba bannange omwana wa Shiba si wange olutolo si lwange kubanga atulaze olubuto tatulaze musajja nenekyo nakyo kwegamba kyewuunyisa. Naye abayimbi bangi nnyo abakola ekintu ekyo Juliana abayimbi bangi kumpi abayimbi baba tebazaala abaana okuleka wano nalaba Kalo Kasiita yegira smafife buso oba ati n'amaliriza nga tinawinga galubi kwegamba ebintu byabwe kirabika bizibuzibu oba n'ababazaalamu tebaagala kukamanya nti bebabazaddemu ekyo nakyo kiri awo kiki lwaki beeteeka ku kikolimu ekifaanaganako bwekityo kuleka bareema be bavuddengo ne batulaga nti ki Bachoze ne Becky n'abayimbi abalalala abo bavinka naye ababula beebuzaabuza bali awo beebuzaabuza twalabwala omukyalo oli eyayimba Hajati wa Haji bamuyitaani erinnya lye ndyerabidde naye yavaayo n'akola ki n'atulaga ebyaddala. Kakati Pastor Sempa agamba nti Bugingo kyeyogedde ku Bugembe kituufu naye bw'atyo amala gabuukira bintu kubanga ono tumumanyi bulungi nnyo kati bw'aba alina crisis gy'alimu bw'atyo atandika okubuukira kino nakiri okusobola okwewonya. Bw'olaba Bugingo nga alina gw'alumbagana gwe manya bumanya nti alina oba akyakikozesa ng'engabo shield okwetaasa naye nga kituufu nti Bugembe oba oli awo alina okubeera ng'afuna omukyala
kubanga musajja akuze atudde ali mu myaka 4 ate si ye yekka ne bapastors abalala kati nga Elvis Mbonye n'abayimbi abalala aba celebrities abalala Spice Dana Shiba yatulaga olubuto lwokka nabo munnange tulina okubeera nga tulaba abasajja baabwe. Kati munnange Pastor Sempa yamaliriza nga agamba nti agenda kuteekawo ennaku 10 community prayer ceremony okubeera nga tusabira abantu ngaabo basobole okubeera nga bafuna obufumbo. Naye kati ebyo nga biri awo abantu nga bamaze okubeera nga babiwulira bagamba nti naye ebya Bugembe okubeera nti nno ali singo ate efuuka etya bizinesi y'abapasita abalala titulyanko Bugembe nti oba ali mu sex scandal yonna kitegeeza nti oba oli awo asobola okubeera singo naye controllinga ate nga mu Christian life mbu kiri acceptable kikkirizibwa era nga bagamba nti Bugembe ng'akyali awo ffe twagala bujinga atulaga omwana nti waakiri Susan Makula amukunkumulemu ekiwanga nti tebanabana kulaba nti waakiri olubuto luvuddemu. Naye nakyo nakyo nkyebuuza twasooka ntulowooza nti oba Susan Makula ayinza okuba olubuto muganda wange nti yajja taafuuka oli yajja n'akaveera n'atwala loole Bugembe Bujingo bw'ategendereze. Kakati bagamba nti Pastor Bujingo alina okuleka Pastor Bugembe amuleke yekka because si ye muntu asaanye okubeera ng'ayogera ku nsonga eyo oba ku muntu yenna obutafumbirwa kubanga naye kennyini tamanyi bufumbo kye ki kubanga ebyobufumbo bye biri mu mmeesi biri mu katyabaga. Naye waliwo omuntu yatugambye nti Jesus teyafuna mukyala, Jesus teyinaadde ennyumba oba akantu konna oba ettaka erirye. Kakati mu Jesus ye muntu gwe tugoberera ate nga ye muntu muganda wange y'omu ku bantu ababiri abaweebwa ekitiibwa wano Muhammad mu history ne Jesus mu mankind be bantu abakyasinze okuweebwa ekitiibwa wano. Kakati munnange muleke Bugembe temumuteekako pressure. Naye eyasinze okumalego bw'emikibya yagambye nti gwe n'olaba ebisajja ebitalina money power bwe bireekaanira mu comment section tebisajja ebitalina money power bannange. Naye ekituufu kiri nti buli omu yamanyi munnange bwakwasaganya obulamu bwe mu nsi eno ayinza okuba nga yawasa omuntu mu nkukutu nga bagenda mu bufumbo obw'ekitala. Nga bagenda mu bufumbo obw'ekitala ne bamaliriza nga bafumbiddwa silently oba nga waliwo pastor eyabagatta silently n'omuntu we nga tebaagala bikola ki kubisaasaanya. Eno ne tubeera nga ffe tumanyi tafumbirwanga kisoboka nga tayagala famire ye kugiteeka mu light bantu kubeera nga bamanyi nga bw'olaba kati Teddy Naluswa ne Bujingo kikyamutambulirako bwe batyo oba oli awo kubanga nakyo kikkirizibwa.